era naawe ofune wootuula gwengo omunga tonnanyiiga kuva mu mbeera webuze nti Kristo Kitonde ye mutonzi wange. Kristo ono tumunoonye mu nsigo akola mulimu ky'ensigo zo zikole. Kristo ono tumunoonye mu kussa, tumunoonye mu mitima gyaffe, tumunoonye mu kuwulira, mu kulaba, mu kwogera, muwetumagamaga wanaaluwa tulyoke tumwewenge yatutonda. Tekyaliko ekiranga mu nsi taliimu, n'olwaleero taliiwo. Tamanyi muntu yenna mu nsi si yekka ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naffe tatumanyi. Bino byali bitonde ebyaliko ekiseera mu nsi, kiseera kyaggwako byava mu nsi, tebimanyi bigenda mu maaso mu nsi. Ebimu tubyogera kubasika, tukiririze mu yatutonda. Okusala okusigala mu ngalo zo kati nga tonnanyiiga, nga tonnava mu mbeera oluusi kufaanana nanvuma. Yaddera bunvumu bamutuufu kubeera ŋŋwanidde kusinzira ku ndabayo. Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obulago bwange si bulungi naye mmanyi nti ojja kumpulira. Nsaba otambuze vidiyo eno nga sinaba kwogera kwanukula Sheeka Kiti. Gitambuze mu mizikiti, gitambuze ku bayimaamu, twala ebibuuzo bino. Njagala ogitambuze nga bw'otakikolangako ku mulundi guno. Sharinga vidiyo, gidownloadinge, gitambuze wonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati Sheeka Kiti, ekisookera ddala Bayibuli esomesezza mu Bakolinsi ekisooka essula ey'omunaana olunyiriri lwa 5 olw'omukaaga nti newankubadde nga waliwo abeeyita bakatonda abayitibwa bakatonda mu ggulu ne mu nsi, naye gye tuli tulina Katonda omu, Kitaffe ataggwaawo. Bakatonda basobola okuba nga bangi mu nsi, naye tulina Katonda omu ow'amazima. Katwagala tukebere bakatonda bano kubanga gwe ekiseera kyo buli lunaku ogeraageranya Yesu ku Allah. Kati gwe njagala nange nkwateko nga sigenze wala. Ekisooka, nga Abasiraamu muyinayo ekintu kyonna oba ekigambo kyonna oba ekikolwa kyonna Allah kye yakola mu Qur'ani nga Yesu mu Bayibuli tasobola kukikola, oba ekigambo kyonna nga Allah yakyogera mu Qur'ani nga bwe tunoonya mu Yesu mu Bayibuli nga teyasobola kukikola. Mwikiinayo? Nze ngenda kuwa ebintu bibiri mu Bayibuli Yesu bye yeeyogerera yennyini okuva mu kamwa ke mubimpe mu Qur'ani, ate nga bino teriiyo muntu ku nsi, teriiyo jjinni ku nsi, teriiyo sitaani, teriiyo jjembe, teriiyo kalondoozi, teriiyo kiteega kisobola kubyogera kino. Bino ebintu ebibiri bye ngenda okuwa. Kati bwe tukwata Qur'ani ne tutabisangamu nga Allah abyogerako oba nga abyeyogerako, kitegeeza aba amaze okugwa mu bintu biri bye ŋŋambye ebitasobola kufuuka Katonda. Bino bye ngenda okuwa bikolebwa Katonda yekka. Ŋŋambye tambuza vidiyo. Ekisooka, Mukama waffe ayogera mu kitabo kya Matayo essula ey'omwenda olunyiriri lw'omukaaga. Matayo 9:6 Yesu agamba nti nze Yesu nina obuyinza okuggyako abantu ebibi. Ŋŋambye Matayo 9:6 Yesu agamba nti alina obuyinza okuggyako abantu ebibi wano mu nsi. Njagalayo aya emu yokka mu Qur'ani nga Allah agamba nti nze Allah nina obuyinza okuggyako abantu ebibi. Aya emu yokka, tompa nnyingi, njagala emu nga Allah alina obuyinza okuggyako abantu ebibi. Era ombuulire bw'abanga alina obuyinza okuggyako abantu ebibi, lwaki Muhammadi yafa n'ebibi bye nga n'olwaleero mukyamusabira okuvaako ebibi? Ekyo kibuuzo kimu. Ekibuuzo ekyokubiri, bwe tusoma mu kitabo kya Yokaana essula ey'e10 olunyiriri olwa27 n'olwa28, Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti endiga zange zimanye eddoboozi lyange era nange nziwa obulamu obutaggwaawo. Nga Yesu agamba nti abamukkiriza alina obusobozi okubawa obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo, omuntu yekka oba alina obusobozi okugaba obulamu obutaggwaawo bamuyita Katonda. Teriiyo muntu ku nsi, teriiyo jjinni, teriiyo lubaale, abajjajja abaafa, banyabuzaana, banyabulezi, ebiteega, abacwezi,
tebasobola kugaba bulamu butaggwaawo. Agaba obulamu obutaggwaawo ye Katonda. Kati njagala mukwate Qur'ani mwekuŋŋaanye bamasheeka ku muzikiti nga muli mutarahweya. Mumpeeyo aya emu nga ne Allah agamba nti nange ngaba obulamu obutaggwaawo. Mu Luzungu internal life, mu Luwarabu oba mukiyeta mu Luwarabu nakyo mukimpe tujja kusoma. Muleete ayatil abadiya. Twagala aya emu nga Allah naye agaba obulamu obutaggwaawo. Bwe tukizuula ng'ebyo ebibiri Allah tasonyiwa bibi nga tagaba bulamu butaggwaawo mu Qur'ani nga teyeeyogeddeeko ebyo ebibiri, kitegeeza temuddangayo kumugeraageranya ku Yesu. Mutegere nti agwa ku bali Bayibuli beeyogeddeko mu Bakolinso abeeyita bakatonda naye nga tebali.